oye! Bukoto West oye! Bukoto West oye! Parliament oye! Parliament oye! Bukoto West basebo ne bannyabo saba muleeyibeko tukube engalo ennyingi ennyo nga twaniriza kukiira Parliament. Ebyange tebigenda kubeera bingi. Essanyu lina lya muntu wa Gonja. Olunaku lwa byafaayo kya Bukoto West ebeerawo. Eno egeemu esoose byafaayo bya Bukoto West ng'abakulembeze bazannya akapiira n'ababaka be balonda okubakirira mu Parliament. Okutwala omukisa guno okwaniriza bakama bange bakulembeddwa owekitiibwa Honorable Moses Hashim Magugu President wamu ne chairman wa Parliamentary Football Club Chairman Asman n'ababaka mikwano gyange abasobodde okutiituka egendo okujja okutukyalira ku wamu ne basitaafu ba Parliament. Basaba abagenyi baffe abatukyaliddeko eno ye Bukoto West Constituency era wano tuzanyira akapiira ekisaawe kye bakiyita Kalule Stadium nga kitukyazaanga Kalule Council. Kalule Council eno erina obukulembeze era nze ngenda kutwala mukisa kusooka bwanjula abakulembeze abali wano. Tulina kansala wa Kalule Council eno ku district Coach Ahmed Kiwanuka yono abaddemu ku kisaawe. Tulina basentebe abeteekateekera okubeera basentebe ba Lwengo district bannajja mubuweereza naye basente babeera nati sentebe Deus Kiberu Tubbi wamu esentebe Nereimana Elisa Tubbi wamu esentebe Bazonoona Bazo. Tulina ekibiina kyazaanga Kalule Council kikulemberwa Meya Mada omukyala omu Mukagutiina wa Meya Muwengo wamu ne council members n'ababandi council Munda Muwala Nasiba bakansala mwena John Yamulabye wano kansala Musa Mulwabavubuka kansala Namutete saba bakansala bwe n'okusituka abagenda balabiko. Tulina bachairman b'ebyalo bangi nnyo n'enkonkolola etuliraanye y'emala obugonda ba chairman Mulenkwa Ssenkyama chairman wa Malongo Samukawude wamu ne basentebe b'ebyalo bangi nnyo abamu bedda bali mu kisaawe. Bachairman nsaba musituleko maliriza abagenyi baffe abalabi. Chairman Bijaba, chairman Ewo, chairman Bani, chairman Asumani, chairman Amoni, chairman Digi, chairman Meya Tubbi, Meya wa Tanzania Kalule Council Tubbi. Sobola kimalayo mumanyi era ngenda kusambirayo nakwanjula coordinator w'ekisindi ebayita ekya PNU Lwengo district mukwano wa Rwanda Papers wamu n'ekibinja RDC mukwano wa Nabirwanda awuja kusabako ne siniya Ssaabasomesa Asasendoma erina abasobolamu kubaniriza ku kkolo okusobola okumenya sekiyoomu nga Ssekaayi Muhammad Byanja mubaka wa Kampala Kampala bafamile yalekaseka abamu baganda bange Byanja bafamile Byanja mwenna muyinyewo muli mugendo pulezidenti abalabeko n'ababaka. Kakati olunaku luno lwabyafaayo obwange kugenda kubeera gumu wakwebaza jakwebaza sebo pulezidenti
okubona alimentation yange behalf of Parliamentary Football Club wamu ne chairman bali kumiriza bali kutukyama abantu bano abantu tiimu ezizanyi bulijjo mbagamba nti tulina waaka bagamba waaka bagamba tebatandika otulengera omwezi oguwedde bagamba amasaawe nga bekola kutya abantu basambi obagugu bebala kutenza obuwakuba mubabugu kakati omupiira guno gwakigendereza okusookera ddala omupiira gutugatta era nsuubira mulimu mulaba wano tuli wano nga tetuli mulangiza lyamu tetuli matiibwatatuze obulamu wagira sport so ekigendererwa ky'okuleeta omuzannyo guno wano teekawo suula ku baana bano abayiga omupiira n'okwongera okubawa exposure n'okubalaga abantu tulina abaana bangi abavudde wano nga bakuba omupiira ne ku international level so kisangino mwamaanyi era tetugutwala kugambira so nakumbawumba yakwanjula organizing committee sababudde wano bebaze organizing committee bateeka abantu 11 basema ne bajjako era be bano abalekedde mu bwambalo buno omumyufu sijja kwanjula buli omu wabula nsaba muwuwe ajjamba abantu babalabe Bandakukoto West twala omusango guno akumbawumba okubayita kano kabadde ka skills entamba kano kabadde kaki entambaga tulina abagenyi bangi nnyo abakulembedde owekitiibwa Right Honorable Speaker of Parliament ya Uganda Abongo Naro tugenda kulonkinga Ssentayi Naro Magogo tugenda kulonkinga Ssentayi Foundation era nga tulina ebintu bingi nnyo nga foundation eyambako batakulosa so nsaba basebo ne banyabo nga bwemuzi olwaleero n'ekyamu tulina ababaka bangi wano tulina ababadde ku ssaawe nga bazina tulina abazereeti ne batweyungako nga kusooka okwaniriza muganda wange olabo idi isaabiri okuva emayuge eyandekete kusu so obudwamu obufunza obwekitalo ngenda kwaniriza ababaka bajje bo benyini lwaliwo omulamu takolaki ate manyi tulina ennyota nyingi okuwulira ku malowoozi gaabwe bagenda kujja wano babalabeko nesebo pulezidenti nga tebannajja sebo wekitiibwa pulezidenti tulina okusomoozebwa wano abannabitone essaawa tuzanyidde wano ekiragiro pulezidenti era obukugu obulabye wenda nesobola okulaba nga nawe okutegulamu naye sirabire mwoyina sirabireko tulina okusomoozebwa egoolo za miti ziraba tukyalina wano ekitundu kino bannabitone bantu naye ate okusomoozebwa mu sport sikyalina ku so ebikwe n'abanze mu palamenti okuyanula gyoli kasita otuuse emikwano gyange ababaka yakwaniriza ababaka yakwaniriza ababaka mikwano gyange Honorable Aliko Edman ne Honorable Idi Mumba Mukulawo n'ababaka abalala bagenda kubabuuzamu just one word ate oluvannyuma sinyalina ebyokusemba ensinya Honorable Aliko asisita chairman wa football club ya Parliament chairman ya owekitiibwa president yesaba taata wa president bonna aboogenda nange ninayo akalabo kammwe nabategekedde era nekusaba tiimu yange kasembeze Rwanda yakalaga just one word